Palaso checha lwaki walumba amaka ga munno. Nze era sibiriimu bange Palaso wadduse. Palaso bangambye wadduse. Tewandirumbye maka ga munno bwotyo. Bamukwate Palaso akwatibwe. Yonna Palaso gy'oli bakwate. N'oyonoona emmotoka za munno. Nemwe ensi mugenda gikungula ki? Nazeeyo ewali Enskin. Era abafango nakomyewo. Kati tutambulira awo. Oli yadduse Palaso ali mu America. Sebo Palaso fo obitulekemu. Palaso wonna wooli. Mumuyita ajje wano Palaso. Atubuli lwaki wakubye munno? N'okuba munno bwotyo. Palaso bamukwate. Palaso vaayo okole live. Kwa bangaye bakunoonya kukwata. Nze sikutumangako okube emmotoka z'omusajja. Ekintu kye wakola kibi nnyo. Lwaki olumba amaka ga munno? Lwaki tewamuyita ebweru n'avaayo? Palaso wandiise alien skin wabweru wa gate. Naye tewandiyingidde munda. Ezo nazivuddemu nazimaze. Era sikyazirimu. Mbeere bulungi. Mwaka guno sijja ggwa n'abantu. Akuba gwe nnyenda naye. Bakedde kumakya kunkubira. Ab'amagye senior military officers nga banga junior control your mouse. Control your mouse. Katika afuga omumwa gwange sikyagala ntalo zesta. Coincidence yasimba okuluma Palaso. Era ne guno gwaka lumwa tuyita bagenda kola kolabo ne Alien amunafuya oluyimba. Amugamba walisaze ko wano ku studio tugende tukole ki oluyimba. Alien agamba tugenda atugenda mu studio ya Palaso. Olo Palaso yabayise mukolo oluyimba. Ya tuyise. Tugendayo nga otumanyi ebiseera ebyo. Tutuuka ku mulyango. Palaso agamba ali n'otajjaamu ngatto yingira. Naye nga yaggyeemu engatto. Katono watajjaamu kafe ne tugamba ate boosi waffe tajjeemu kati naffe katuyingira. Mwena ne muyingira kipendalo. Era okulaba Palaso atunuulira engatto zaffe nagamba wabuuka buno bulinamu ejjoogo. Omanyi otunuulira body language n'omuntu waba takyogedde. Kati ate kyasinga omuluma tumaze okuyingira ate azalayi tagenda kukola. Nga Alien azalayi tagenda kukola. Agenda kukola. Nagamba oyo producer yakoze oluyimba olwo situkwatagana tetugenda kukola. Olwo producer ki yali yakoze oluyimba? Tani linya ligenze yali awo naye ali masinja etali wala nnyawo. Namugamba wewango yagala tukole naye soke tumukubemu emiggo. Naye ng'ogamba kyali woli bakyali akwata akkirize bamukube emiggo. Ng'owulira okuzalawo kwaliwo nga tetunaabitegeera. Olwo naffe omanyi mu ghetto omuntu asobola okufera n'akubika amaaso olowooza nti muli ku mulamwa naye ng'akubise bubisi maaso. Nze ky'oba olaba nze nakyawa nnyo Alien nnyo tyakadde keyambikiramu amaaso. Buli we mutunulako bwe nti mpulira obusungu obusemberayo ddala. Ge mazima nze seekwekereza. Wemba nkwagala nkugamba nti nkwagala. Olunaku olwo n'agaana okukola ne tuvaawo ne tugenda. Era tuddayo bulungi nagamba kati tumuvimbye. At King Mozart. Tumugambe tujja kukola enkya. Misana teyalinnyayo.
kati Palaso y'omuntu eyajja mu Kampala mu bbanga lino nga covid aweddeko ng'ali ize ng'oyinza n'omukuba oluyina otambula n'ogenda ge mazima kuba nze mmanyi Palaso we yabeerera nga tanaagenda na mu Amerika we yakomerawo mu Amerika vita ze yayitamu ez'aba AK ez'aba Ready and Weasel biseera ebyo yali ne bagiribo nga nze tuziraba Palaso n'asirika n'agamba kati wabaganya okola tubireke Palaso alinayo ekivvulu cricket ovu era mu bbanga tinyaawo ayita amulaba ali mu lihaso Palaso ng'amuyita ng'ayita aliini nkulengedde wano tompitako jja ntukolemu ojja kujja ubeerewo ku kivulu kyange ekyewuunyisa nti engeri gye nali sekendi nikomanyize nasimba emirandira gyange ne kati ebibeerawo byonna n'ebyatuzeewo byonna mbeera mbimanya kuba abaana abasinga benatwalayo ne kati bakyaliyo bewateeka ku mutto era nga essaawa zino gwakubiri ensobi kale ffe nze nasooka saasooka girabirawo naye nga tudda mu kampu nga Gayi agamba obalabye bantidde walabye nga ali enadda mu kuvimba nga tugamba watutidde ffe tuwetuli obasegeera kati negamba naye nga buli gwe tusanga wabeerawo disrespect bantidde